Emitwe gy'amawulire. Rema Namakula ali lubuto lwa balongo. Dr. Hamza botodde ekyama. Eyabbye kasooli yeeroopye ku poliisi. Spice Diana yagabudde. Happy birthday Bruno K. Wabula ng'ate ye Patrick Omujuuka. Surprise yamukaabizza amaziga galindirire mu bujjuvu. Gye baliko gyonna gy'otussako engalo ggwe muganda wange gy'osinzira okubeera ng'ate ompuliriza. Nkwagala nnyo, nkwagalira ddala bwe bali kubeera ng'ate wasalawo okusubscribinga ku channel eno ate nno nga buli video yonna gye nteekayo obutereevu ogiraba n'otakomaoko n'olikinga ate munange n'okomentinga. Katonda akumpeera ekyo ky'osinga okwagala wabula ate naawe atanaba munange tekinabeera kikeerezi osobola otandikira wano wennyini n'osubscribinga kubanga ekyamazima bingi nnyo bingi ddala ebikuyita. Kamanya nze Omumbejja Aisha Nassolo era nga yenze omuweereza obutereevu obutakumalira budde ngenda kuba ntandika n'omuyimbi waffe ffenna gwe twagala ennyo omukyalo ono Rema Namakula. Ono nno nga munnange agali mu nkubo munnaye gagamba nti omukyalo ono Rema Namakula ali lubuto era nga lwa myezi 6 era nga lwa balongo omulenzi sakate munange n'omuwala era waliwo abantu abamu ababasanze nga bavaako mu ddwaliro Rema sakate munange ne Dr. Hamza era nga Rema mu butuufu ali heavily pregnant. Munnange ffe tumwagaliza mikisa, tumwagaliza abeera ate nga munnange asumulukuka bulungi nnyo bulungi ddala. Wabula tekyakomyeko ne best friend wa Rema ffenna gwe tumanyi obulungi omukyalo ono Evelyn Namulondo naye kennyini yavuddeyo n'agamba nti mukwano gwe ono ali lubuto wabula nga bambi alukuumanga kyama nga bwe tumanyi nti abantu bangi nnyo abataagaliza. Oli wamanya nti oli lubuto nga takwagaliza ate munnange ayinza okubeerako awo ebikyamukyamu byakola ki byakolera. So bannange Rema tumwagaliza okubeera nga ate munnange asumulukuka bulungi atuzalire ate ebyana ebiri beautiful oba handisaamu. Wabula nga Rema tumutadde ku bbali waliwo omusajja mukulu munnange ono yagenze eyo ng'abaako byabba yabbye kasooli ekutiya namba bw'atyo n'agyetika ku mutwe ndowooza yabadde agenda we yatuseeyo gy'alaga bw'etyo ekutiya eno n'emugaanira ku mutwe nga bwe tumanyi munnange abantu kasita bamanya nti nno ababbi nabo tebatudde nabo munnaye nga bakola ki nga bafuna ate munnange engeri nabo gye beeyambayambamu. Kaakati nno munnange ono musajja mukulu we yatuuseeyo gye yalaze ng'ekutiya ya kasooli emugaanira ku mutwe era bw'atyo ndowooza yabadde talina kyakola kwe kusalawo ate munnange agende ku poliisi yeeroope nga wabbye basobole okubeera nga ate bamutaasa ekutiya eno bagimugye ku mutwe. Wabula nga kinajjukirwa nti ekintu kino eno kizze nga kikolebwa ku bantu bangi nnyo. Oli n'awulira nti nno yabbye embuzi n'emulemerako, oli ne tuwulira nti nno yakoze kino ate nga tekiri ku bubbi bwokka wabula ne ku bwenzi. Bangi nnyo tubalabye. Oli n'akola ki n'agenda n'ayenda ku mukyala w'abendi ne beeremerako. Bingi nnyo tuzze nga tubirabye waliwo naawe agatali ku nfufu ge balaga still ng'omusiguze yalemedde ku mukyala w'abendi oba mu nfuna paka ate bbawo ono wadda y'abataasa. So bannange ebintu nga bino ebikolwa bye tukola okweweebuula bannange tubikomye otherwise tukyaswala nnyo ebitiibwa byaffe munnange bakyabitwambula nnyo olw'ebyo ebikolwa bye tukola. Wabula ng'oyo naye munnange tumutadde ku bbali ate ye Spice Diana mu butuufu olunaku lw'eggulo yagabudde. Ono bambi mu butuufu yagabudde abantu ebintu ebyenjawulo omuli lato milk omuli obuwunga kwagamba bambi bintu bingi nnyo byasobodde okubeera nga ate bambi agabula era nga tumwebaza olw'omutima gwe ogwo omugabi era nga bambi tukyakoowolera ddala abantu ab'enjawulo okubeera nga bavaayo basobole okuyamba ku bantu mu kiseera kino. Mwenna bannabizinensi abayimbi bakomediyani mwenna bannabyabufuzi bannange nze nkiddamu ntikekana akaseera mwe mulina olagira bannayuganda nti muli wamu nabo mu butuufu babasapootinze ebbanga ddene nnyo ne mutegeka ebivvulu ne bajja ne mutegeka biki ne bajja bannabizinensi ne muleeta ebintu byammwe bannayuganda ne babawagira. So bannange it's high time nammwe muzzeeko mubeeko ke mubaddizaako nabo baddemu ku maanyi babasapootinge n'omutima gumu. Wabula nga bambi twebaza mwenna basobodde okuvaayo abayimbi abamu bavuddeyo bannabyabufuzi abamu bavuddeyo kwegamba bambi abantu ab'enjawulo basobodde okuvaayo okubeera nga ate bambi bayambako ku bannayuganda mu kiseera kino ekizibu. N'abantu ba bulijjo abamu bannabizinensi nabo basobodde okuvaayo. Twalabyeko ku mukulu Lwasa nga naye avaayo
twalabako ku mugagga Ham nga naye ayinayo ssente zaawaddeyo okubeera nga ate munnange bagula lino eddagala erigema COVID-19. So bannange n'abalala muveeyo ate munnange bagamba nti okuddiza guba mwoyo ate era okulinaana omukulu ataddiza. Munnange olinaana empagi y'empungu, kale bannange tetwagala mutuukirize lugero olwo. Muveeyo musobole ate okubeera nga bambi muyambako ku bantu mu kiseera kino ekizibu. Wabula nga bambi Spice Diana tumutadde ku bbali, ate ye Bruno K leero mu butuufu gabadde mazaalibwa ge era nga bambi tumwagaliza amazaalibwa amalungi ag'essanyu. Agambye nti awezezza emyaka 29 egy'obukulu. Wabula nga bambi ne bayimbi banne bamulaze omukwano saakate n'emikwano gye emirala, nga mu mikwano gye egyo mwe muli ne Farida Nakazibwe ffenna gwe tumanyi obulungi. Naye avuddeyo munaye n'agamba nti happy birthday my birthday yadde ng'ono. Posti ye bangi nnyo ate munnange abamwataakinze ne bagamba okakasa oyo baddeewo oba waliwo ebirala tubulira amazima. Nga mumanyi munnange nti abantu bamaze ebbanga ddene nga mutuufu Farida Nakazibwe ono bagamba nti ye ne Bruno Kembu they are an item, n'ate nga bambi bavaayo ne batangaaza. Farida Nakazibwe yavaayo n'atangaza n'agamba bannaye oyo mukwano gwange. Ne Bruno K yennyini yalekawo mu interview n'agamba nti Farida Nakazibwe mukwano gwange, naye munaye nga tumanyi ba social media in-laws bo munnange tebaabikkiriza, era buli bwe balaba Farida Nakazibwe ne Bruno K babakomerera emisumaali mizibu ddala. Naye nga happy birthday Bruno K, tukwagaliza te munnange amazaalibwa amalungi ag'essanyu, era tusaba Katonda ayongere okubeera nga ate munnange akugabirira. Wabula nga ne Bruno K tumutadde ku bbali, kansembeyo ategulire ery'omukulu ono Patrick Omujuuka, ffenna gwe tumanyi obulungi ono comedian ate ng'era akola wali ate munaye ku CBS FM. Ono nga munnange bambi ffenna tunakijjukira nti was it yesterday but one yali birthday ye. Yali birthday y'omukulu ono Patrick Omujuuka. Wabula nga bambi olunaku lw'eggulo waliwo mukozi munne gwakola naye program yemu bamuyita Annie, bambi yamukubyeko surprise eri. Bambi musajja wattu olw'essanyu eringi n'akulukusa ne ku maziga ago twandiyise tears of joy. Bambi yakulukusizza ku maziga nga kimususseeko, bamukubyeko awo surprise ne bamuyimbiramu ne bamuleetera keeki. Bambi kwegamba kabadde kaseera kasanyu nnyo. Nga ngenda okubeera nga ate munaye nkulekerako video eno osobole okubeera nga ate ogyekanya. Wabula nga mwenna babadde n'ezi birthdays. Omukyala Nina Rose yalinayo birthday was it yesterday but one. Omukyala Winnie Nwagi naye yabaddeyo ne birthday olunaku lw'eggulo. Leero Bruno K naye abaddeyo n'amazaalibwa. Patrick Omujuuka. Kale kwegamba abantu bangi nnyo ab'enjawulo bambi ababadde n'ezi birthdays mu wiiki ate eno. So bannange ffe tujja kubaagaliza mwenna be tusobola otegeera ne be tutamanyi. Nawe mugana nga mpuliriza nga leero mazaalibwa go beggulo, nawe nkwagaliza munnange amazaalibwa amalungi. Osobola okuvaayo n'otugamba nti bannange nange yabadde birthday yange oba birthday yange eriyo olunaku gundi butereevu, tuba tujja kugikwagaliza wano wennyini. Naye nga mbagala nnyo, mbagalira ddala abankumira atakumira mpeera. Nkomawo n'amawulire amalala mangi nnyo bambi toseetuka. Nkusaba oteekeko akadde osobole okubeera nga ate munnange tomisinga video eddako. Wabula ate neno oba omaze ogiraba ngenda kukusaba ogiwe thumbs up. Sule bulungi, mweraba. Happy birthday to you. Happy birthday dear Patu. Happy birthday to the very best thing. How old are you now? How old are you now? How old are you now? Happy birthday to you. Thank you. Oh, thank you. Surprise kali awo kali. Kiria. Hello. Wanji nyabo. From Dangara there. Hello. Fernando,
Thank you very much, my dear. Kati nze bulijjo ngamba nti no live ku 89.2 but now I'm Sebunya Anna. Anne Sebunya, how are you? Yes. Waliotama. How are you, Anne? I mean, Oliotia. Oh, thank you. Anne Keke too, say. Bandai, thank you. I need to thank you in a special way. Yes, on the right, I tried my best to grab and to thank you so much for everything. Thank you so much for your kindness. I got very emotional. Time lockdown, sawa tano ichiro omuntu ngali mu ddwaliro okusobola okujja mu ddwaliro ate bagobya abagenzi. Thank you so much. Byonna, thank you for being a good friend, a good co-presenter. Byonna, thank you. Egalando nawe gamba nga akumyewo. Nvaako tongamba ndeka. Thank you. My voice is back. Banganyo kya mukenyo. So I wish you the best. Enjoy your day, but most especially, Patrick, thank you so much for your kindness. Webale nnyo munnange kufaayo byonna. Nsaba Mukama akwongere ebirala bingi nnyo. Enjoy your day. Happy birthday. That's what. Thank you, Anne. Thank you. Sikavulu. Chino chirala. Yeah. Katukusabire Anne embere tereroko bino tushape. Katukusabire nebaliza abajjanjabi. Naye bali abasawo tetwasanyuka. So nanga basajja bibakuyituludde ngabali. Masawo basajja bajjanjaba ko bidimuka. Ngaze mutifaananyi tebali mu. Bambi, how are you? Ani. Uno Ani. Nawe tumira. Wiki lisoko ndiko mwana unatumire mwako na ndakuledi. Sikutumira. But I also take the opportunity of kwebaza Mr. Mjuka Patrick. Thank you. Yes, as the Sebunya family, kwebaza. Yes. For the heart, for the big heart. Yeah. Thank you for being there. For me, she's my auntie, my singer. Yes, everyone from the other aunties, Aunt Stella, Mr. and Mrs. Charles Sebunya, everyone. We are so grateful. Thank you. Thank you. Happy birthday. All right. Anne. Uno. Obanyibu no patu aliwa na akaba. Omwejo enti. Naye gwe ngabo manyi sobola okaba nze. Akabye takulimba akabye. Akoze tigi. Nze sobola okaba. Ani wamago manyi. Aliwa na atibula. Ntibulirani kasajja kati. Right, Anne. Abana bakinkoze studio y'abandi yo nejjudde wano. Ojjukire yatulopa nti twaleta ebyokulya mu studio. Andi baleeta keeki n'atulopa ndowooza leero anaatukuba. Tomujjukira omukazi eyatulopayo. Anti mbadde nkujjukiza. Wanji. Totujukiza bya misango. Today you're supposed to be a good boy. And that is what I am. Ali no owulira ndya mmenya buno omunaka ne buli ku keeki gy'ompeereza. Olina obudde nkunyumize. Kale, thank you very much. Ninja kubebaza.
Njakwebaza mwebali nnyo mwebali ddala ebirabo byange bakozi banaye mwebali nnyo mwebali ddala. I'm happy. Oh. Nakanjako Jane. Thank you so much. Nakanjako Jane muleke. Keke bagiresi. Mbansa birivu. Nga yakulya keke. Njakwebaza nnyo. Kanfune bananga batimu Mukezi. Balamusiza bonna abali ku Manso 89.2. Erinnya Yiga Isaac Masengere. Naye ojja kunsaasira wano ndiwo mu biti bibiri. Yes sir. Ekisooka ku lwa ttiimu Mukeze olw'embeera ya COVID tetusobola kutambula ffenna. Ngezezzaako bakiikirire. Naye ekirabo kino kyolaba kya mikwano gyo okuva e Nakifuma. Bannange. Omwami Agibatemetto akutumiddeko nnyo kuba mpiseewo. Ngenda okwetikka obubaka buno. Yes sir. Mikwano gyaffe bonna ab'e Nakifuma bakwagaliza amazaalibwa amalungi. Saagala kwerabira omuntu anteekateeka okufaanana bwe nti mukyala wange Nakayibaale Jackie n'abaana. Omuntu asibe ttaayi mu COVID. Bakutumidde nnyo ne bakwagaliza amazaalibwa amalungi. Amina sebo. Neyanza nnyo neyanza. Wangaala. Amina. Sekuzwe. Bana neyanza nnyo neyanza. Njakwebaza banneebalize bonna mwebali nnyo mwebali bannayibaala abampereza cakes abampereza messages nkuva ku makya nevuga nazo kusensoma messages. Mwebali nnyo mwebali munkoze bulungi nnyo temugiranga ddala okwo kasani Mukama Katonda atukuume nga tukyali balamu atuyise mu biseera bino bitulimu ebizibu bya COVID ate atusigale nga tukyali bumu. Good night.